Yes, Red Zone TV kuoli Sebambulide Patrick nga bulijjo nze mbaawo wano ne updates nyongera okusooka babuuzaako mwasuze mutya musiibye mutya kubanga okusinziira ku mbeera y'obudde n'ensi abali mu ggwanga lya United States of America sawa zino tuyinza kubabuuza mwasuze mutya mugamba mutya embeera egenda etya weebale kubanga okyali ku Red Zone TV weebale kubanga weekumidde ku Red Zone TV nzize ate ne updates ezakagwawo wano mu ggwanga Uganda zoweetaaga okubanga owulira mwe mwenna ababadde bagolera Red Zone TV ababadde babanja John Bosco Kibalama n'abantu abalala abasibe oba abantu aba NUP abawambibwa olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala bategeeza nti mbasakidde mbaleetedde amawulire gooteetaaga kubanga omisinga mu parliament ey'eggwanga ewali leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba njagala tugende mpola mpola Honorable Mathias Mpuuga Nsamba eyakulembera ababaka naddala aba National Unity Platform mu parliament eno ey'e11 baavaayo ne bateeka parliament ku nninga ne bateeka Prime Minister Robin Nabbanja Musafiri ku nninga n'abakulira parliament ne government yonna okutwalira wamu nti bwe muba temuproducinze abantu be mwawamba olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe muba temunnyonnyodde wa gye bali oba nga temubaleese fenga NUP ababaka abalondebwa abantu ku kaadi ya National Unity Platform tetugenda kubanga tudda mu parliament ekintu ekyo nekiteeka Robin Nabbanja ku bonkenke jukira yavaayo mu kamwake n'ategeeza nga ye ne government ye bwe balina John Bosco Kibalama era mbu baamukwata oluvannyuma lw'okubanga yakuba abasirikale ba poliisi ekintu ekitaategeerekeka bulungi era Bannayuganda kye baavaayo ne bawakanya ne bagamba okuggyako nga abasirikale ba poliisi be baali bamukuba kati we twogerera ekintu kino kyateeka gavumenti y'abasajja bano ku nninga nekibatuuza obufofofo jukira ebintu bingi tebisobola kugenda mu maaso nga babaka ab'oludda oluvuganya naddala ekibiina eky'amaanyi nga National Unity Platform nga tebali mu parliament kati ekintu kino kitadde abasajja bano ku bunkenke ne bayiya byonna ebisoboka wiiki eyo ewedde nali sinaba kubanga ngenda mu liivu y'obulwadde navaayo ne nkuwa eggulire nga Deputy Speaker amanyiddwa nga Thomas Tayebwa yavaayo ne yeegayirira ababaka ba parliament bano aba NUP n'abagamba bannange mukomewo tuteese tewali kisobola kugenda mu maaso nga temuliiwo ebintu bingi bijja kuyimirira olw'okubeera mmwe ate n'ekirala mugenda kuba mutulabisa nnyo ekintu kino kirabisa nnyo abantu bano okubeera nga batuula ne bateesa ne babaako bye bayisa ng'ababaka ab'oludda olumu naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga tebali mu parliament kati wano ku Red Zone TV wensinzidde n'enkuba tooki mu parliament etudde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwe11 mu mwaka 2023 sawa zibadde nga 7 olunaku olwaleero parliament neddamu okutuula olunaku olwokubiri luno akubiriza parliament amanyiddwa nga Anita Amongo oluvannyuma lw'okuzaala abalongo abadde takyakubiriza parliament twamulabako wiiki ewedde nga yayitaayitayo n'ababuuzaako kati olwaleero azze n'agituulamu entebe y'obwa sipiika n'akubiriza parliament y'olunaku olwaleero era najja n'abuuza ababaka ba parliament bano abali ku ludda oluvuganya tebannaba kubeera nga bakomawo mu parliament ne bakamutema nti tebannadda abasajja bakyediimye nga bakulemberwamu Honorable Mathias Mpuuga omusajja akiikira nnyindo Mukambwe ku kaadi eya National Unity Platform omukyalo ono kyazizzaako n'agenda mu constitution y'eggwanga Uganda n'ajjayo akawaayiro asobole okubateekako embeera oba ffe kyetuyise okubatiisatiisa naffe wano ku Red Zone TV ne tugamba tujja genda mu constitution eno naffe tugirinako kopi era bwe ntyo nenzirukira mu constitution y'eggwanga eya 1995 eri amended article ey'K83 eriko omutwe ogugamba nti tenure of office of members of parliament bino nno mbikuleetera oluvannyuma lwa Speaker Anita Amongo okuvaayo n'ategeeza nti ababaka bano singa entuula ziwera 15 nga tebadda bagenda kuba bagobebwa buli ewava omubaka wa NUP wabeere nga wali nga wakalu kakati article ey'K83 tenure of office of member of parliament article 83 section 1 subsection ndoza kye tuyita subsection emanyiddwa nga subsection D egamba nti a member of parliament shall vacate his or her seat in parliament
nti omubaka wa parliament ajja kulekulira oba okuva mu kifo kye. According to Article 83 of the Constitution of the Republic of Uganda, a member of parliament may lose his or her seat in any of the following instances. Nti omubaka wa parliament ajja kuluzinga oba okufiirwa ekifo kye ku nsonga ezimu ku zino wammanga. So kati eyo gye bayita Article 83 section 1 eno subsection D ng'egamba a member of parliament may lose his or her seat if that person is absent from 15 sittings of parliament without permission in writing of the speaker during any period when parliament is continuously meeting and is unable to offer satisfactory explanation to the relevant parliamentary committee for his or her absence. Nti singa omuntu anaamisinga oba anaabulawo nga parliament etuula emirundi ne giwera 15 nga talina nsonga gy'asobola kunnyonnyola okugiwa akakiiko ka parliament oba okugitwala ewa speaker direct, omuntu oyo n'amisinga entuula za parliament butereevu okusinziira ku ssemateeka ajja kuba agobebwa mu parliament abeere nga takkirizibwa oba ekifo kye kirangirirwe nti kiri vacant. Nti abantu babadde akiikirira babategeeze nti omuntu gwe mwasindika oba Honorable Mathias Mpuuga oba Honorable Zaake oba Honorable Kalwanga ow'Ebusujju oba omubaka yenna wa parliament nti mwamusindika abateeseze amaze emirundi 15 nga tatuula, amaze emirundi 15 nga taliiwo, era babategeeze nti muteeketeeke tugenda kubanga tulonda omubaka omulala. Kati bino biri mu constitution y'eggwanga Uganda. Naye nga njagala okutegeeza nti bino byonna bwe bijjidde nga ababaka ba parliament bakyagugubye ebibadde byogerebwa byonna weebiri, naye ababaka ba parliament nga bakulembeddwa mu leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ku kaadi ya National Unity Platform akiikirira abantu ba Nnyendo Mukungwe babadde bakyagugubye nga bagamba ffe teteri kudda mu parliament paka ng'abantu baffe. Jjukira ensonga teyali emu, mwalimu ensonga y'okubanga abantu abawambibwa bamaze okubanga bateebwa, eyo yali nsonga emu. Ensonga ey'okubiri, ababaka bano okuludda oluvuganya naddala mu kibiina ekya National Unity Platform baavaayo ne bategeeza deputy speaker nti obumenyi bw'amateeka oba okulinnyirira eddembe okw'amaanyi okuli mu ggwanga Uganda okwaviirako n'omukulembeze w'eggwanga omulonde akulembera ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne balaga nti si bamativu n'engeri gye yakwatibwamu bwe yali atuuse ku kisaawe Entebbe ng'ajjira mu nnyonyi ya Rwanda Air ng'ava mu ggwanga erya South Africa. Jjukira president yali ateeseteese ne bannayuganda ab'enjawulo nga bategese okubanga bamwaniriza awo ku kisaawe Entebbe oluvannyuma lw'akabanga ke baali bamaze nga tebalaba ku mukulembeze waabwe omwagalwa waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu baavaayo ne bategeka ne bagamba ffe tugenda kumwaniriza ku kisaawe tubeere nga tumubugiriza tumuwerekere paka ku ofiisi ye Kamoocha ate tumujjawo tumale tumuwerekere paka ewuwe waka Emagere. Poliisi, SFC n'ebitongole byakwerinda ebirala ne birinnya mu nteekateeka zino. Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba nga yakwatibwa ng'atali mukulembeze, ne bamujja ku kisaawe ne bamuvuga direct paka wuwe waka. Kaakati oluvannyuma lw'okuba nti waliwo akatambi akaazannyibwa ng'omubaka amanyiddwa nga Kinyamatama alumiriza Zaake okumuvuma, kati parliament ne bagiteeka ku nninga nti kakati bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri tulina akatambi ke twagala kazannyibwe ng'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu atyoboolwa ng'akwatibwa ku kisaawe ku airport Entebbe mu ngeri emenya amateeka. Ababaka ba parliament bano ne bagamba twagala akatambi kano kazannyibwe nga bakulembeddwamu Honorable Mathias Mpuuga n'ababaka abalala ku ludda oluvuganya naddala mu kibiina ekya National Unity Platform, kubanga n'abatali ba NUP baalimu omwali Honorable Ssemujju Nganda. Bateeka parliament ku nninga twagala akatambi kano kazannyibwe era tukayina wano oba okagala tukakuwa ssebo deputy speaker kazannyibwe kalagibwe bulungi nnyo enseerabe butya omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe baali balinze bwe yakwatibwa ku kisaawe Entebbe. Speaker n'ateekawo embeera y'okulonda abamu bawanike emikono bagambe nti kalondebwe kazannyibwe oba tekazannyibwa, naye nga jjukira mu parliament aba NRM bangi bali muli balinga bijanjaalo ne bootawuliranga nako. Kati bano ne bagamba ku katambi ka Kinyamatama tewaaliwo okulonda,
twagala katambi kano kazanyibwe era bwe katazanyibwa eno ensonga nayo tugenda kuba tugigatta ku nsonga ey'abantu baffe omuli John Bosco Kibalama n'abantu abalala be mwawamba okubeera nga mubakomyawo. Otherwise tugenda kubanga ffe tufuluma mu parliament eno teri kudda mu parliament paka ng'ensonga zino zigonjoddwa. Ensonga esooka ya John Bosco Kibalama n'abasibe abalala abali ku busibe ng'ate tebalina musango okujjako okuwagira obuwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri gye baateekako y'ensonga y'okuzannya akatambi k'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwatibwa. Abasajja bano ne bagaana era wano entabo we yava ababaka ne bagamba tetugenda kudda mu parliament. Kati gubadde guli gutyo akubiriza parliament wabadde tali wakomyewo ataddewo embeera gy'ataddewo nga bwe njikugambye n'ategeeza nti bano tugenda kukola constitution kyetugamba nti singa omubaka wa parliament amiisinga entuula 15 nga talabikako awatali nsonga nnambulukufu agenda kuba aluzinga ekifo kye. Kati nange nenzijano ku Redison TV nkuwe update season naye nga wenkulekera ekibuuzo. Ensonga zino si nnambulukufu. Oyinza okuba nakugambye oyinza okuba olizoningako okusinga nze. Kati ekyo ojja genda mu comment section okintegeeze. Ensonga zino gwe oba ozitunula bw'oba ozirabye ng'ozitunuddetunuddemu si nnambulukufu. Ensonga z'abawambe olw'okubagira Robert Kyagulanyi Ssentamu si nnambulukufu zeetaaga okunnyonnyola. Bwe tutyo bwe tuleese ensonga eyo era nga bwe nkulekedde ekibuuzo. Neebaza nnyo mwenna abatambula naffe. Nennyongera okwebaza muganda wange muzeeyi wange amanyiddwa nga Muzeeyi Juma okuva e USA. Webale kubanga okyaliko ku Redison TV waliwo ensonga gye tujja okutulaawo njya gibategeeza bw'anaaba nga akkiriza tujja kuba tugireeta wano tugibannyonnyole munnaaye tubategeeze nti ki ekigenze mu maaso mu nsonga zino. Redison TV kwoli atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno okwate ne ku kade akaka notification ojja kubeera tomisinga nsonga yonna. Sebambulire Patrick nze mbeera wano nga nkuweereza amawulire agantuukako ge nkuwa kakati ago ge nkusakidde okuva mu parliament y'eggwanga eno ey'e11 omutuula ababaka n'omuli owuwo oba wa NUP oba wa kibiina ki naye omuli omubaka owuwo gwe wasindika okubanga kulembera parliament eyo kyekyo ekigenda mu maaso mu parliament. Jjukira parliament etuula ku lunaku olwokubiri olwokusatu n'olwokuna zentuula zetuula kati olunaku olwaleero etudde era babadde balina okukubiriza badde balina debate egenda mu maaso era badde batuula olutuula olw'12 oba kye bayita 12th sitting of the second meeting of the third session of the 11th parliament. Babadde bakubaganya ku nsonga y'amafuta n'ebirala ebyefaananyiriza bwe bityo era nze nenkusakira yaago oluvannyuma lwa speaker Anita Amongo okutuuka bwatyo bwatuuse bwatandise ng'ateekawo embeera n'abategeeza nti mmwe ababaka ba parliament naddala ba NUP mugenda kuba muluuzinga ebifo byammwe era tujja birangirira nti mubiruuzinze singa ennaku 15 ziwera entuula 15 ziwera nga temukomyewo mu parliament awatali nsonga ennyonnyolwa. Kati nze ekindeeseza updates zino okulekera kibuuzo ensonga y'abantu abawambibwa tennyonnyolwa oba si nsonga nkulu yeetaaga okunnyonnyola okutwalibwa speaker nti munnange madam speaker twetaaga okufuluma parliament eno tugenda ku missing entuula 15 olw'ensonga bawamba John Bosco Kibalama, Olivia Lutaya, Machete Yasini n'abasibe abalala. Kati nno bino mba nina obikuleetera wano naawe n'obaako ekyenjawulo b'ettaffaali oba comment gy'ogatta ku nsonga zino nobeera ng'otambula naffe. Redison TV kwoli Sebambulire Patrick nze mbeera nga nkuweereza weekuumire wano ku Redison TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole tukyakuleetera updates ez'enjawulo ffe twewaayo kubanga tukunoonyereza amawulire naddala ggwe atali mu ggwanga Uganda mu ensonga enkulu kubanga tukimanyi mwe mumanyi ekigenda mu maaso. Abantu bangi bali mu ggwanga Uganda ebigenda mu maaso balabanga ebitabakwatako naye ate mmwe waakiri muli gye muli naye ng'ate mukkiriza nnyo nti ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byetaaga okukyusa olw'okuba mulabyeko ensi ezitegeera bwe zitambuza ekintu kati bambi mubeereyo ne mwegomba ne mugamba leka tupooshinge waakiri ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kibeere nga naffe kikyuka tubeere nga tetuddukira ku buwaŋŋanguse. Era kyova olaba nze siva ku program nga seebazizza bannayuganda mwenna abali ebweru wa Uganda naddala abaana bali mu Middle East countries abaana nga ba Nakate Vivian, Banachide Asiat,
bannamukoseserinina bashanita nyinza obutabamalayo bannaye amanya ngajja mu mutwe mwenna abaana abali awo saidi yawo ate nga newaka tulina olwo tumanyi nti nabo baddala enkyukakyuka bagiyayanira bwe tugenda ku lukalu lwa Bulaaya waliyo abantu ab'amaanyi nga bambi bandyagadde bibala be Bulaaya babere nga babikoppa babireeteko mu ggwanga lyabwe. Mama Kevin Switzerland ndowooza awo kitegeera bulungi nnyo. Mama London naawe bali kubanga gy'oli nkakasa naawe kitegeera bulungi nnyo. Okitegeera nina mukadde wange Mama Zaayi era naye ng'ali London. N'abantu abasinga obungi Cherubet muganda wange Muzeeyi Juma okuva e USA muganda wange James Bahati n'abalala nyinza obutabamalayo nemwe bali kubanga mubeerayo mwe bali kwagala nsi yammwe gega mawulire genvo basakire saawa eno mwena mwena abali ku Red Zone TV njabasa bamubeere nga musigalako ku Red Zone TV tubeere nga tubaleetera amawulire gonna agabaga tutuuseeko wano ku Red Zone TV ffe updates bwe zijja bwe tuzikuwa kati nkikuleetedde ekyo naye nga ate amawulire gakyali mangi agajja era ge twagala okubanga tukutuusaako obeere nga tomisinga yadde ekintu n'ekimu. Sebambulidde Patrick Nzemberawo nga mbaweereza mwe bali kubanga mwalonda Red Zone TV mwe bali kubanga musubscribinga ku Red Zone TV tubeere nga tutambula bwe tutyo mpola mpola amawulire agatuuka nga ffe tugakutuusaako mwe bali kubanga mukyatwekuumiddeko wano ku Red Zone TV mbaagala nnyo.